era ffe tugamba bannaffe kuba ffe twataddeko omukono nti owabeerawo ensobi twakkiriza nti ng'ababaka ssente ewooma ng'oli wali mu palamenti ekuwoomera n'olaba ku musimbi bwe guyitawo awo bwe bakukwatira mu kituli kuba bagamba bwe bakwatidde mu kituli awo togamba nti ne gundi yabba kkiriza bakutwale gwe kkiriza bakutwale weewozeeko ekintu kyali simple nga president wa Uganda National Unity Platform Kyagulanyi yagamba president yagamba nti you either return the money to the treasury goli commissioner twakiriza honorable Namuga Kimanyi nze ntula finance committee omuku bukiiko bwange twakiriza nti mu parliament tulina olukiiko lutufuga olw'abasukkulumu ne tugamba bafuna ebyo byonna commissioner byenfuna ng'omubaka wa parliament commissioner asooka n'abifuna omusaala ebya commissioner bye bino bakuwa buli mwezi miliyoni 4.5 ez'omukozi wo wawaka commissioner afuna miliyoni nyanga za mutandise za mukozi miliyoni 4.5 ez'omukozi wawaka commissioner bakuwe emmotoka 2 empya ngogaseeke eri ya parliament ne ziba 3 empya zino zikola kyali yati nkugamba bye bakuwanga commissioner kubanga gwofuga olukiiko lw'ababedde ne tukkiriza nti mu babedde mubaamu saababedde kakati bwe bakuwa emmotoka ez'ebbiri endala neera ne bakuwa ne wakubadde ofuna amafuta ng'ag'omubaka wa parliament era bakwongera kaadi y'amafuta ga commissioner kati okaaba kiti gumiikirizaako mweyagalidde mu parliament abo Museveni abantu nga ng'agamba Uganda etandise okuwoomera kati gwe bakuwulira nti gwe omubaka wa parliament afuna esente empitirivu ezo nga wafuna ne ze bayita special privileges ate weetoereddewo era n'omusaala ogw'ekyama gwa miliyoni 23 era omulala ogobadde professor tebagubagamba mutunuulira kuzina 1.7 biliyoni naye zino Ssekikubo be bazizuula mu magezi gaabwe nga bakebedde nti ate beeyongera era omusaala ogw'ekyama gwa miliyoni 23 kati ffenna ne tukkaanya nti yes muli mikwano gyaffe ffe tetulwanyisa speaker nti oba tulwanyisa speaker parliament mu dikoramu yaffe gye twatukozeseza ffe tugamba nti either surrender the money ziddeyo mu treasury osobola okwekangabiriza ne weekangabiriza n'oyita zimanye ewa chief whip naye bakugamba mumwaziisa anti kakati yenkugambye bw'ogamba nti twaziisa ogenda mu Hansard n'okeberako debate yazo yali luddawa kubanga ffe gwe nawe wasooli wasoma genda ogambe nti bano basajja yenna akkiririza mu Museveni atusaanyizaawo ne bw'okyala ewange ngamba kamera mugiteekeko zonna babeetegere naye lwaki nateeka madde mmaliza mu dakika lwaki twateekako omukono ssebo mukulu waswa n'abaana abali wano tetwateekako lwafubitizi aliko si Muganda yekka yaliko nkugambye ate si wapatemu kulika abenaale mu bali basatu omukyalo omu Honorable akampulira weri mu Banyankole Muganda mu Westana omukyalo omu afoyo kyani weri nebbi eyo mu Bakyoli eyo owokusatu Sirwanyi weri mu Basoga kakati twembanga oli mukwano gwange nga kati Muhammad Nsereko mukwano gwange kitaawa wa Muhammad Nsereko omugenzi Abdulu Nsereko y'omuku jjajjange be yali alondo kuza batata bange abato awebukoto Sekitya Magara naye Nsereko ne musanga namugamba nti ne nkusanga nga nzijidde omusango gwoba omu kubasooka okunteerako omukono mu parliament banfumule naye ndemugamba ndinaabwe anti twabadde tubagana nabaya kukunaka ndinaabwe bozza omusango nteekako omukono nsooka kubuuza zite national cause bino ebya Buganda bijja luvannyuma because Buganda is a sub-component of Uganda. Buganda caucus tetusomesa kuba balyake Buganda caucus etusomesa okubeera abeerufu wawuliranga ebigambo Mayiga byayogeranga Katikiro yagamba okubeera okugamba abajega baleeta ebibozibozi byabwe ne tubagamba ye ku sente ezagibwayo ku kiweebwayo ekyo ekya parliament Buganda yafunako mmeka mu ggwanika naffe tutandika okugamba nga Abaganda waffe twafunyeko ku ttooke kati ne tubagamba kati ababadde balina obubinja bwabwe bwe basasula sente ku media enewalala mutuyambe muvume balutamaguzi nga boogedde simanyi balwanyisa Baganda bannaffe nze bwe mbanziziza ensobi saagala mwekwase eggwanga ly'Abaganda saagala mwekwase ekitundu ky'Enakaseke saagala mwekwase Bakatuliki nti ono Mukatuliki njagala muntunuulire ng'omuntu naye kye tutunuulira ffe ng'ababaka ba parliament